Job Richard Matuwa alumiriza abaddukanya ekitongole eky'ekitavu ky'abakozi ekya NSSF okuba n'ebigendererwa byabwe ebyokwekusa ne basiga ensimbi z'abakozi mu bintu ebitaza magoba eri bannannyini nsimbi era nti mpitirivu zoolekedde okufiirayo. Matuwa yasoose mu kakiiko akakulemberwa omubaka wa Mbarara South Mwine Mpaka akaateekebwawo amyuka sipiika okunoonyereza ku mivuyo mu kitongole ekya NSSF era nga wadde ekyokulabirako nti abakulu mu NSSF bakasaasaanya obuwumbi 1251 okuzimba amayumba gatundibwe n'ekigendererwa ekyokugaguza abakozi wabula nti ebbeeyi gye gatundibwa teri mukozi n'omu ku abo abatereka mu kitavu kino alina obusobozi okugula amayumba ago. Housing estate project in Lubowa. 2,700 housing units are planned to be built there. They have completed 300 of them, 300 units. None of those houses can be afforded by any of the savers of NSSF. Agambye nti amayumba gano gatandikira ku buwumbi 200 n'okweyongerayo nga tewali mukozi azirina. How much are they? 3 billion, 2 billion, 1.5 billion. I politely inquire if my good members of this committee could also afford a house of 3 billion in Ugandan economy. Matuwa awadde ekyokulabirako ekirala eky'ebizimbe okuli ekya Temangalo n'ebirala byagambye nti NSSF yabisaasaanyako ensimbi z'abakozi wabula tebirina magoba ge bizza eri bannannyini ensimbi. Penson Tower, 500 billions have been already spent there, not completed since 2006. Temangalo, billions locked there. Agambye nti projekiti zino ezisinga obungi zaakwama ng'ensimbi z'abakozi zifiirayo bufiisi. 1 trillion 251 billions 600 million, making 7% of the 17.88 trillion locked in real estate. That is white elephant, not bringing return 20 years down the road. Matuwa era alumiriza Senkolo wa NSSF eyawummula Richard Byarugaba nti aliko ebitongole bye yattiranga ku liiso n'abisonyiwa ebbanja ery'ensimbi ez'abakozi ebitongole ze byali bimaze emyaka nga tebisasula mu kitavu. Uganda Railways had accumulated 9 billion of savers money. Honorable Chair, this money was waived off by the former MD of NSSF. Ono era abuulidde akakiiko nti ebitongole bingi okuli n'ebya gavumenti tebiteekayo nsimbi z'abakozi nga buli mwaka ensimbi ezisoba mu 200 ze ziteekebwa mu kitavu. UBC here, UBC TV across here is holding 48 billion of the workers not given to NSSF. Honorable Chair, this is obscene. Oluvannyuma akakiiko kasisinkanye ekitongole ekigatta abakozi ekya National Organization of Trade Unions nga bakulembeddwa ssentebe waabwe Okero Musa ng'ono naye akiggumiza nti projekiti ezizo eziteekebwamu ensimbi z'abakozi zeetaaga okunoonyerezebwako. Bano akakiiko kabasoyeza ebibuuzo ku nsimbi ezibaweebwa ekitavu nga ne gye buvuddeko baaweebwa obukadde 80 bo ze bagamba nti zibayambako okunoonyereza ku bakozesa abatasasulira abakozi mu kitavu. That when we have an activity which is in the interest of promoting NSSF, we can partner, and that is how they facilitate not to. Going to request for all the minutes of your meetings, all the requests of all the sums of money you have received from NSSF. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.